Akuwa omulimu olubuto tekuli kuki ku luuto olubuto tekuli kuki ku luuto nga lwaddi njasooka kuyisa nja lutimba ku billboard kipande oba lwa bajeti oba mwagala sooka kukola kivu Nakussa ku billboard kipande ntimba erinnya lyo wonna kulange hey it's the girl property era nga ndi wano ku Cookie Promotions beerako tovaako kubalange mbeerako buli kaseera tobaza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster bili abiri mugo toli and hi hello how is Sanchez thanks for being beautiful ekyo bakiddamu bati thank you for having me here onyirira nnyo buli bwenkulaba ennaku zino onkolera nnyo ngamba omuntu omu yatwala omuntu gwetwagala ennyo byera balina kuntwala nina tusookere ku oluyimba luno olwafunye million views billboard kipande ya billboard era nga njagala kwebaza abawagizi bange banaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwabakimeekinze oluyimba lwe twaluta mu lockdown bwewaawo nange nali simanyi maanyi ga luyimba luno naye abawagizi mweyongedde okukindaga nti mwagala nnyo bange kyenkola thank you so much oluyimba luno gwenga gwe mukululaba amaanyi gaalwo kozi twakulaba nga anainama akuwanise nnyo naye ate luno dde oba luli extra lukuyisizaawo we lulina okukoma oluyimba luno lulungi luli sweet lyrics zaazo eyaluproducinga audio waalwo oluyimba lulungi I think all credits goes to Daddy Andre amanyi kyakola naye bwe yali aluwandiika nti billboard ku bipande oba mwasharing ideas yali idea ye yali idea ye he's very creative he's someone who can just come up with anything just anything by then nina kambuze oluyimba olwo koza abayimbi abasinga enyimba zibeerayo eri naye atuuka mu situation gyalimu kozi tumanyi muyimba mu situation bwe baba bakukyaye noteekawo akayimba tibannanga emitima gyakaluba biki kati kana akayimba billboard wali kaaliyo already mu store oba mwakayizaawo mulaavu balaba saagala kuyingira nnyo mu nsonga ng'ezo naye music omulungi yenna abayimbi tetuyimba nga akwata ku ffe tuyimbira abawagizi mwemu abalaba right now abali live tuba tuyimbira mu biseera ebisinga tebiba ku ffe so ebyange saagala byogera ku kamera kuba ate nze nfuna ekisingako okitegedde ekisingako ate ebyo ebisinga n'okunyuma so oluyimba lwammwe abawagizi oluyimba si lwange naddali yange njijukira olunaku lwe nasembayo ku interview twali tetunagenda mu mikolo nina wiiki emu nga buli omaga Sanchez nina n'abeera n'emikolo gwe wasembeeyo mukolako kijja kitya nga teyagamba nemugamba owaaye bintu bya mukama naffe twabituukirawo ebirala ne tubifuna ku media ya King's Media netugamba naye nina obutatuyita kirabika tetuli bakyali munaye nedda si ensonga muli bakyali baffe nnyo naye njagala mukimanye nti muli bakyali baffe muyina waliwo wemukoma waliwo ebintu ebimu kale nga ffe kwali kusalawo kwaffe nga twagala kubikipinga private because byaffe si bya media twali tetuli mu kweraga twali tetuli mu kukikola kusanyusa muntu yenna wabula kuwesa kitiibwa ffe nga ffe kubeera ffe abeeronda ffe abeesimba temwaliyo nga okitegeera nga tukola okusalawo okwo twasalawo so ekintu ky'okukyala kyali private kyali kyaffe n'abazadde sigamba nti oba twabasosola oba anything but twakyesigaliza for a reason because kyaffe tetwagala kukikuba bantu nti si ky'abantu kyaffe nga ffe nina by then wali wakayita ndowooza months emitono ennyo nga mukulu Andre yakakyawagana n'eri nekigwawo awo genda kulaba bufaananyi netugamba bano beedeetingadde
bano badde video shoot tetubalabangako nga batambula bonna okujjako music yekayika yalinga abagatta. Saagala nnyo kwogera ku Daddy Andre oyo kubanga oyo muyimbi mwami omukwasa kasikonda. Saagala nnyo mwogerako nnyo ebibye ebimukwatako sibimanyi nnyo. Njagala tukwogere ku Daddy Andre omwami owange gwe mmanyi n'omuyimbi nga Daddy Andre saagala mwogerako kubanga ate alina ebibye nga ye amujja kujja mu mubuuzi ebyo anti kati gwe wasala kati tudda ku tubuuza bibyo nga gwe wasalawo ddi n'ogamba Andre is the right man. Ndooza nasalawo dda nali sivangayo ku kiraga kubanga baddewo omulamu bwange fo ebyama byetaagisa nno si buli kimu nti okijjayo n'okikuba abantu ebintu ebirungi ate binyuma obikuumye obyekuumidde kubanga abantu babi abantu si buli omu akulaba nti akwagala oba nti akulaba nti akwagaliza so ebintu ebimu nabyerekereza koze njijukira nga ka birthday postinga happy birthday sisinga nawe oddamu thank you bro ngamba nina bro abadde byonna Andre abadde byonna abadde brother abadde daddy abadde mukono gwange abadde mentor abadde obulamu bwange kyenyinza okugamba kuva wamufuna embeera emugiraba tamameriri mubiri gwego alabika alabirira bulungi omukulu oyo nedda because nina gwe mmanyi yali sirenda kamodo nga tuga lwaki Brenda owa Miss Uganda tatwala nina Rose waffe naye kati ka wait oba keetaaga gym ate temuvuga speed nali mutono nga mugamba ati ndi mutono kati ate wait ezembu ate ngende mu gym ndeke nnyumirwe beda waliwo allegations ezagambibwa kozi njijukira era nakikubuza nongamba Mchezo olaba olubuto kweruli ezembu z'olubuto bannayibu bisala si bituufu nze tewali kintu kyenyinza kukola kwekaba kubawagizi bange bannange olaba neokwanjula kwannemu bakwe nagezaako okukyala kwannemu bakwe naye ekintu ky'olubuto si kyekintu kyoyinza kukweka like seriously anti 221 kati bwe babanja temuvuga speed nalubuto namwana temutuvuga speed tujja anti wali yabagamba nga bayimbi banno nino oluzaala nange nzaala bambi nedda saagala kozesa bawana bawala nsobi Sanchez ekintu ky'okuzaala kyakuwa budde okuleeta omuntu omulala ku nsi weetaaga okukyetegekera si kukibamira kyova olaba ffe abamu twabuulirirwa tetufunanga ku mbuto just like that tulina abazadde nina emitendera gye nyina okuyitamu si kuva erimbu lwakuba njagala kusanyusa bawagizi bange nedda nkiwa obudde omwana wange nja kumuwa obudde njagala mumuwa obudde nga nze nkyali mububuka nkyakola so njagala omwana wange naye ajje nga neetegese affenna twetegese olwedde mulinawo kampani brand ebbiri zino omwana ye tayinza kubulwa kimukuza ekyo nzikiriza naye ate bwemba nga siri prepared bwe tuba nga ffe abazadde abamuleese tetuli prepared beba abaana bosanga nga tomuwa budde odde no olina show simanyi ate omulekedde omukozi nze njagala kikola the right time nga gwabeerawo sigamba nti ate omukozi akoze ate ngenda omuwagala simanyi nakumanyi tujja mwesunga oyo bannange so kyokola saagala kibabudiramu owulira otya nga omuntu avuddeyo n'agamba we in-laws, Facebook in-laws, that couple will end in tears. Nze nakirabanga slang, omanyi slang zino zetukozesa ngoba zetuyimba tebindya. It will end in tears, byatandika in tears. Oba mugomanyi, toyina nakyo omanyi bwe byatandikira so. Waliwo abantu abamu nga ebyo tebitulya. Sikiwanga na kufocus wadde kuba mmanyi Katonda eyamumpa ajja munkuumira ajja kunkuumira obufumbo bwange mpaka okuva wemwakyali waliwo abakuyitako eyo Mrs. Ojambo
Of course. Of course, everywhere. And I'm proud of it. Obera comfortable nato. Ani mubamolira. Binyuma nno zanje zinawe lwakuba okyayi mwana muto naye saba nnyo ofune munno. Binyuma ni mwana muto senga sigeze bweti wetu wenali. Kati bw'onaawulira naawe ojja wulira nga bakuyitako erinnya ly'omuntu omulala obeera nga alina ekitiibwa ekirala ekikwongeddwako. Kiweesa ekitiibwa nga ggwe naye oba owulira woyina decisions zotasobola kukola, ebintu byotakyasobola kwambala, ebintu byotakyasobola kubeeramu, groups zotakyasobola kubeeramu. Kikyusa n'obulamu bwo generally. Nina, waki a short period gy'obaddeko like gy'oli muni Andre nga mukyadde. Mwali mufunyemu obutakkaanya bwonna n'ogamba kino omusajja yanyezezeera kansooke neewogomeko owaagundi. Nze ndi mukyala atayogera bya maka gange. Naye buno obugalo bufumba buno. Nga lwaki? Tubadde mu lockdown era tukyagiremu naye ndaba nga bulijjo oyo buliri obukyali. Kati nze obunyiga ttooke buno. Bwa KFC. KFC, pizza. Well, muyinza okulowooza bye mwagala as long as owange asiima. Ate ng'ali ekyo kyamufumbira. Ebirala tebingi. Tumufumbira macaroni na muceere. Kikwewuunyisa nno ffenna tulya local food. Nange kennyini siri muntu wa macaroni, siri muntu wa KFC bakyali banga bamumanyi nga mumanyi. It only comes like a craving for once in a while n'olyayo pizza oba burger. Naye nze nga mpoomerwa ettooke n'ekinyeebwa ng'ate nze akyesaanikkiridde ne nteekako nakati ne jjuuni. Njagala nnyo local food, sijja kulemba. Nina, tetukulabangako ng'otambudde n'omwami. Ngalwema waazunga naye wali gw'owuwo Andrew abeera eri naawe n'obeera eno lwaki? Twewa ekitiibwa. Bali tebeewa kitiibwa. Nze saagala kumanya. Bwe balina enkola yaabwe nga bo naye ffe nga ffe ekintu kyaffe si ky'abantu kuvaayo oba si kyakutegesa. Bwe tuba tusobodde ffe tutambula ffenna naye ffe tetutambulira temubeerayo. Uganda nfunda bweti. Bulungi kati peke kwe tubeera piki yaffe eyo. Kati oyinza okungamba musitambula na muntu gwembeera naye buli lunaku. Mpozi ng'otambula naye mu geeti awo mu kikomera. Obeera na King 24/7. Munnaye nedda ffe ebintu byaffe si byakweraga. Ebintu byaffe biri just naturally like tewali nsonga lwaki mba ntambula naye buli wamu. Okulumya abayaayi abali eyo. Nga nnumyani. Abali eyo ba in-laws. Gambono ye wange simuta. Tetubikola. Togamba owuwe tumulwanirira. Namulwanirirako kikatonda yanywanirira ebyange nze sinze nga nze ne bamulwanira ne bw'otambula naye buli wamu nga omuntu omutwe yeekuuma. Ndi kati woba obaze power couples ze tuyina eyarema eyiyo ani abo. Gwe kati nze olabyewo wano nga ntambulirako omulabawo. Ate abantu bemba mwesiganga naye tekyetaagisa ttambulanga buli wamu. Kale ayinza okuba tatambula naawe naye nga yateekawo bambega oba King oyo gwesaawo nanga King. Anze kambabulira amazima bambi bonna abali mu kulaba muntu yenna bw'obanga oyagala munno ng'omwesiga ng'omuwa ekitiibwa. Tekikolinga for you to be ng'otambulawo naye buli wamu. Omuntu oyinza n'okumalamu essa buli wamu leka. Takuteekangako bakanyama nga Rwema yakola. Nga lwaki? Nze agwe atamanyi nti oba ndi mukazi mwenzi. Oli mulungi. Manya abakuyaayaanira eyo ddala. Ambuulirira. Yambuulirira ekimala ne mmanya ekyokukola. Yesenga. Nedda. Omuntu yenna oba olina okuwuliriza nnyo bbaawo. Omukyala yenna oba owuliriza nnyo bbaawo kubanga alina bingi bya kubanga aba alina byakubuusa bingi ate Andrew abuusa. He's like a mentor. He has been a mentor even before me becoming mukyala we. So alina ebintu byambuusa nga ye nanyina obiwuliriza. Omukwano gutegeera otya gwe nga gwe? Kibaito omukwano gutegeera otya nga gwe? Kiki baito? Omukwano kwagalana. Omukwano kubeera na munno oyo gwe weesiga weenyumirizaamu gw'oyagala gw'owulira gwakuleetera essanyu mu bulamu bwe kyemmanyi ng'omukwano. Nina
deka kweka nakayimba Andeleya Tonsudia Andeleya Kubanga zonina idea yabawa awo mukwano gutandise ogwaddala Power Couple eyimba era tujja kutuuka ebivuuka babitero nga tubabuukinga babiri Andrew Nina Rose muna atusobola temuyina sente naye nsaba bawaayi simanyi tetulina sente zibuukinga Power Couple eyo abaziyina bajja kubaawo naye kati tukyali mu lockdown sikiwa nti musobola otufuna ababiri oluyimba olwani yaleeta like concept yalo yali idea ya Andre gwe yiye jaddi buli luyimba ngamba Andre era mbeera waawo naye lwaki mba nkugamba nti idea nze mba ntunuulidde kuwandiika na beat kubanga ate kyekisinga obukulu of course creating something mubeerawo mwenna ne mu creating but to bring out the real content and produced nga sounding so good all credit goes to him kubanga ate obwongo obwo bubwe sajja ali creative obantu ali mutwegwe abantu ali mukono tosobola oluyimba olwo lufudde like ku TikTok abaana bekwanidde okwo ku luyimba olwo nduwulira mu lwamaanyi ndowooza lugenda kumenyawo billboard Raida munnaye kazikola naffe kaziba baziyimba ffe tetubikkiririzaamu ebyo oselecting otya ennyimba zo zino nogamba nzizaako luno nkola nzizaako luno nzizaako lule vibe ejja buzzi ne tugamba oluyimba kasita lufuluma nga lulungi tulufulumya tuluwa abaguzi baffe lwaki tuba tulinda tetubyetegekera nnyo kintu kyewetutegekera ennyo nnyo ate tekitera kunyuma kubanga tulina ze twetegekera akazaagaani nga zikyali mu mitwalo 10 okumala emyaka 3 so music kasita omubeeramu oyiga you learn to be flexible with everything that comes around 2019 gwamufunyeemu ofuniddemu omusajja 2020 wafuniramu manager 2020 ya ofuniramu management lwakuba negende ebyayo nyimba zizo zikuba buli wamu nga gwe 2020 omubala otya nga gwe omuyimbi Nina Rose mwaka segubadde mwangu sinza nakubala sandiyagadde nagubala naye nja kugubala kubanga ate nafunamu ebirungi nti obutabeera grateful eri Katonda oba okutogedde Katonda nja kwebaza Katonda olw'ogwo omwaka wankwadde ffenna nanyigirizibwa si kyangu muyimbi okubeerawo ng'omwaka mulamba nga tokola naye ate olw'ebirungi byampadde nsiima kufunamu oluyimba olumpeeseza 1 million views lwe lusookedde ddala okufunamu munnange wensharinga naye ebirooto si kyangu temulootanga muli muggulu mwenna ababiri byebyo kyenyinza ogamba nti I'm grateful for it all naye nze situations zonna wadde twali tetukola wadde mwaka tegubadde mubi. Let's come to Mamas. 2020 okoze bulungi. Mamas gwenga gwe ozogerako ki okubeera e Uganda. Nasanyuka nnyo the fact that n'omwami wange yali nominated bana yebugende mu voting is under the category of the best Ugandan act. Yes, Daddy Andre is nominated in the category of the Ugandan act. Okay. Sanchez angambye mchiddemu bana yomwami wange ali nominated. In the category of the Ugandan act, please go vote on the mamas to making sure ajiwangula kubanga nze mu mwabo bonna yansingira era gwe ngedde olonda ate akoze bingi mu music industry. Okay, kitegeera. So really, please go and vote. Cast a vote for me. N'abakwagala era ffe tugenda muno ne bannange vote Andre ne bannayuganda bannaffe abali mu category. Today is Palaso enkya Nina yagenda okubeera so tweyagalize. Exactly. Siwe kiri. Yeah. And congratulations to everyone who is nominated by the buli muyimbi yena ali nominated. Si byangu. Yeah. N'okusinga omwami. Oh. Akali ebiyenge. Nina, ebibuuzo ebiringa ebisembayo struggle gye tubaddemu ya politics.
abayimbi muvuddeyo buli muntu bane abayimbi muveeyo muposting abayimbi bannaye temulaba Nobiyaniri bamusibye Bobi Wine kino struggle nga gwe social media obadde ogiraba oti nze muntu ateetaba mu bintu bya politics wankubadde weewaawo politics zonna zikosa obulamu bwaffe ffenna nga bannayuganda naye nze nga nze muyimbi abadde preaching a peace eddembe na okubeera ng'olina political difference si kibi naye ate okuvoola ekitiibwa kyo n'ekitiibwa ky'eggwanga nze kyensinga okutya kyovula sibyetanira nnyo ate nga situation ebaddewo mbadde mugiraba ofcourse abantu abaafa tebalina musango tesaagala kulaba musaayi guyiika so nze nabikwasa eri Katonda era abawagizi bange bonna nali preaching a peace nali saagala kumanya abadde bekyalina okwekyawa mwezi ennaku. It's really frustrating era w'obyeteekamu you really have to go in all nze ebiseera ebisinga kyovula era nnemera ku ssira eri okupreaching a peace nga oba tobisobola tobigenda nina ensonga ebakubya abayimbi because ogamba nze I'm not a politician or I'm not politic naye ng'abantu bagamba daba omwana bamuse abayimbi temuvuddeyo kwogera yet gwe obeera eno ffe tetuli ba politician sijja bikomentingako nze kambeera eno ndeke kubyogerako bwe mbanga sinza ati asindikiriza omuntu oyo ogenda okuttibwa singa kisoboka bannaye politics nze ne bazijja ne mu nsi nga tutuli awo nga tetulina politics kubanga ate politics ezitali za mirembe tetyagalika singa nti twalina omukulembeze nga mumufuna muti omukulembeze olwo muba mumulonda muti owange siyagala kumanya naye nze kyesiagala kulaba mukuyiwa musaayi bannaye si byangu generation fe abasomako abalabako genocide eyali ekigali mu movie kuba nange nali seriyo abamaama baffe batubuulira nga bagamba olutalo lubenyo eyali alulabyeko tayagaliza na muntu mulala alulabyeko kubanga mufiirwa bingi luzza eggwanga emabega gyonoona ebyenfuna kati bwewaawo gweomuntu abiraba nga nze oba osabira kimu mirembe tukole kyetukola tubireke politics aleke kubeerawo okitegeera akasembayo nina be nawuliddeko mu nkuubaawo nti gwe weesoose freedom city eyo olututawe bati kiteebwa kya amina abawagizi bange of course mbamiisinga nnyo era nga njagala nnyo okubeerako nammwe mu kifo ekyegatidde awamu nga mulimu bungi mazima ddala naye tusooke tulinde tulabe entebeekana y'eggwanga Katonda yasinga omanyi of course bwe mba nyina kyentegese nja kuvaayo mbalambulire era okuyita kweno kamera yennyini. Last words to the viewers. Thank you so much for loving and supporting me okumbeererawo banange mukulike 2020 2021 eri wano mweyongere twagala mweyongere okutuwagira Mukama Katonda abankumire.